Yes, nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliza webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Okwekalakaasa mu kibuga olunaku olwaleero jjukira olunaku olwali lupulaningiddwa okubanga ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala abakyala nga bapulaninze okwekalakaasa okw'emirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye nziza okutegeeza butya we byagenze. Oli ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliza webale kwekumira ku mayingo gano gwe atannatwegattako kkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo webale kwekumira ku mayingo gano. Abakyala abeekuumira mu kibiina ekya National Unity Platform baabadde olunaku olw'eggulu bategese okwekalakaasa kwabwe olunaku olw'Emmande era nga bapulaanize okwekalakaasa okw'emirembe nga bamaakinga ngeno bye bakutte press cards nga bagenda beekalakaasa nga babanja okutta kwa Kizza Besigye nga baagala okuliriizinga kwa Dr. Kizza Besigye era nga bino ebipande babiwanise nga baagala Mwami Yoweri Kaguta Museveni abeere nga aliriizinga Dr. Kizza Besigye ssaako ne ba political prisoners abaasibibwa abawambibwa regimu eno. Baabadde basinzire walire Makerere e Kavule nga bagenda kuba nga bamaakinga paka ku paliamenti y'eggwanga mu kibuga Kampala nga badimandinga ba political prisoners. Naye ekyewuunyisa nti okwekalakaasa kuno tukugenze mu maaso era bakwongeddeyo bakoze prosponding olw'ensonga yino wammanga nti poliisi yagaanye okubawa clearance ebakkiriza okumaakinga okugenda ku paliamenti okwekalakaasa newankubadde eno demonstration yabadde peacefully kyetwandiise peaceful demonstration ey'okubanga babanja abantu baabwe abaakwatibwa ligimu eno ne batwalibwa mu makomera ne badetainingibwa n'essaawa zakati nga tebakubako kya mulubaale nga n'abamu bakyatemeza mabega wa mitayimbwa abalala tebamanyiddwako mayitire wa gye baabatwala. Kati ab'ekibiina kya National Unity Platform abawagizi naddala abakyala kibadde bavaayo ne press cards nga bategese okwekalakaasa okutandikira ku kibiina nga bagenda babanja Dr. Kizza Besigye asobole okuba nga ateebwa ssaako abaasibwa mu mbeera ez'obyobufuzi ssaako n'okumaakinga nga bagenda ku paliamenti y'eggwanga basobole okubanja ababaka ssaako ne sipiika Anita Among nga babanja abantu baabwe basobole okubeera nga bateebwa nti tebalina musango. Naye ekyewuunyisa poliisi yagaanye obbawa clearance okusobola okulaba nga batwala exercise yaabwe ya demonstration mu maaso. Tetumanyi nsonga lwaki poliisi eno yataddewo omukugiro obstacle emisanvu ng'egezaako okulemesa abeekalakaasi bano okudemonstratinga mu ngeri ey'eddembe okubawa clearance. Kitegeeza ki? Nti bakimanyi nabo kye bakola kikyamu so tebasobola bakkiriza bawa clearance kubanja abantu baabwe. Nze simanyi kino ngeri ki gye kibakusaamu kubanga buli muntu yeetaaga eddembe lye, buli muntu yeetaaga addizibwa eddembe lye. Abo abaana be bawamba abamu balina famire zaabwe, abamu balina abaana balabira, balina responsibility. Kati w'omukwata n'omutweka mu kkomera n'omuggalira kitegeeza oba omuttidde career future ye ne responsibility. Ate abeewuwe tubawadde buyambi ate tomuwadde chance kwewozaako tomutwayingize mu kkooti omukati nga jjo bwe baawambye abamu baabatadde kati nga Chairman Nyanzi. Owambye omuntu omukozi ebikolobero by'oyagala omutadde omukasiseewo kyokka tomuguddeeko musango. Ekyo kikolwa kiraga ki? Kiraga nti tuli mu mulembe oba regimu omuli abantu abatumbaavu nga tebalowooza ku ki kye baba bagenda kukola. Kati engeri gy'owamba omuntu n'otamuggulako musango ate n'omucunya n'omubonyabonya nga tolina na musango gw'omulaga nti no guno gwe yakoze, bannange twesabire. Muli ku UG Update TV kwe musinza obba nga mutuwuliza mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo, mweraba.